Hello Uganda. Spike News nga bulijjo tubagala nnyo era tubatumiddeko netwongera okubebaza mwena abatufuula ensonga abatasubscribingako abatubakubaka abatutumirako n'abatubuuzaako obubuuza tubagala nnyo eno Spike News Uganda. Kakati olwaleero ensonga ziri bbiri njagala twogereko. Esooka yenegenda mu maaso mu Uganda ey'okubiri eya Guinea. Banange nina engeri gye njagalamu Guinea Canacry. Ono omusajja Doumbouya singa yabaddewo bansobola okumuaccessinga. Is my hero. Omusajja ono asinga abasirikale ba Uganda mutwalo. Omusajja yalaba nti ensi egwa eddalu esaanawo n'agamba nedda n'ataasa abantu be. N'abawonya ekigenda mu maaso mu Uganda. Tunuulira abasajja omusajja nenze ne Uganda bannange neewo. Abantu abatono ne banyigiriza abantu abangi waliwo ekitali kituufu mu Uganda. Ne tuleka omusajja ono okutunyigiriza n'alyoka akuba omuntu mwalabye ekyabadde ku Kakwenza Lukira abasajja ne bakuba omugongo gwonna guli alinga zebra. Omusajja n'avaayo n'anyumya nti bakwata magalo ne bamupulakinga nga kenyama ng'aba Mukama abasajja bano balina myoyo ki gino. Mukama lwaki bano abantu really, why are these people still existing? Mu butuufu Katonda watonda n'otonda n'abantu bano mitima ano nabateeka mu mitima ki gino? Olaba omuntu ng'olinamu omutima ne bweba nkoko tusobola kugikunyolako byoya nga ekyalinamu tekikkirizibwa ne mu mateeka. Ni bweba ente tusobola kugibaaga n'ogisalako sikini ng'ekyalinamu wakigisaleko omutima lw'okufa. Naye muntu muno nga bw'alaajana bw'omukunyolako ennyama okwasiza amagalo really? It is only in Uganda wosanga omuntu ng'afuluma n'agenda n'atakomawo n'ogamba nti bamukubye amasasi ng'atambula ku street nti yakoze eki tewali. Omukulu n'avaayo it was a stray bullet. Bannange Mukama kiri mu Uganda wokka wotuka e Mulago International Referral Hospital eri mu bantu bana Uganda over 4,45,000. Notuka e Mulago nti tewali mazzi nga Uganda yetoloddwa mega nnyanja swamps nga tufuna n'ag'enkuba. Naye ne bagamba nti e Mulago tewali sente tewali mazzi ng'ogenda kulaba omuntu omu ng'afudde namuteekamu over 500 billion. Mbwono bagenda mufulayigira mu nnyonyi kumutwala kumujjanjaba omuntu omu ogubwa. It is only in Uganda wosanga abasomesa abasawo abasirikale nga tebafuna musaala naye memba wa parliament nowulira nti yakutudde deal bamuwadde bukadde 8 babagulidde emmotoka za bukadde 5 memba wa parliament. It is only in Uganda wosanga enguudo nga nfunzibu naye nga amafuta tukagula mitwalo. Kiri mu Uganda wokka wosanga sukaali ng'agula buwana naye ng'ebikajjo ababirima ffe bennyini bannayuganda afe ababirima era mu kubitugulako ne batugulako mu bbeeyi y'ekijeregerezi ey'olusaazi ne bamala bamutuguza mu bbeeyi. Kiri Uganda wokka osanga ng'abasirikale emmundu zaafuuka miggo ate nga n'omuzadde alina abaana be bayagala omuggo tagubalaga. Naye bannange twabaaki bano abasajja baavaawa lyali abasajja abatuyisa bwe bati baavaawa. Kwati nze kisinga kale okunnuma nga Spike News ye muntu avaayo n'ayimirira ku bigere n'agamba nti Museveni Katonda we. Omuntu n'avaayo n'agamba Museveni will rule for life. Oli n'agamba nti Museveni is like Jesus. Museveni akulaakulanyiza embeera ey'obutujju mu ggwanga ku banansi. Oyo omusajja ati
We are not right to judge. Naye Katonda waliwo ekitali kituufu mu Uganda. Omusajja n'abeeraawo ngo abantu okubatulugunya gye, it is like his happiness. Uganda batandika okufa nga munyeera. Kiri mu Uganda wokka osanga nti ku Nairo kujjuddeko daamu z'amasannyalaze, naye amasanze obuseere bw'amasanze businga mu Uganda. Naye kwebuuza n'ogamba nti kati daamu zaaki? Kati tulina ennaku zino abaana abali mu kufiira ku mawanga, buli lunaku bagenda kunoonya ssente, naye nga mu Uganda mwalimu buli kimu ekyakisobola okuwa abaana emirimu. Zino zinaitiru, zi Uganda Communication, zi Posta Uganda, simanyi Coffee Marketing Board, twalina BAT, twalina Uganda Railways Corporation, twalina ebyuma by'empapula bya gundi, twalina ebyamawulire, twalina baasi, twalina everything was there, enough to provide children of Uganda with enough jobs. Omusajja byonna yabyusaanyaawo. Abaana bali mu kubonaabonera ku mawanga olw'okubeera n'obukulembeze obukyamu. Mukama, lwaki totujjukira? Notujjukira nga bwe kukola Guinea Conakry. Guinea Canacry n'obaawo omusajja n'ataasa n'anunula ensi. Naye kati mu Uganda olina bino ebisajja simanyi bikatumba bikola malibu, tekirina kye kisobola yadde okuyamba ensi, biryawo busiru bwereere, ebisirikale mu genero. Waliwo kino ekigenero kitabane ky'omukulu ekitujju naye genero oyo genero ow'oku Twitter ow'oku Facebook kikiri mu kutumbuza bannayuganda mu kubanga baagala gye ku bukulembeze nga teri resistance. Kirisoboka bagamba omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi maagala. Museveni Abannayuganda bakugumiikiriza bingi, ate kyetumanyi bino ebintu mala n'obiwulira, naye mutabani we talifuga Uganda. Ekyo beera ng'okimanyi era byobye. Manyi Bayibuli yo yennyini eyimira negamba nti bw'olimala okubba nga naye bakola ki? Byonna byobye bigenda kukuggyibwako ng'oli awola si Mukama talyanguzi. Naye Museveni kyokoze Bannayuganda tulifa tukijjukira, tulifa tukimanya, era tulikiwulirako abantu. Mukulembeze wa kika ki? Nobeera mu bukulembeze nga teri sisitimu ekola eri proper. Abaana Bannayuganda tebalekera kubagema bintu ebitategerekeka. Mbulira abagemi polio musewo kubanga gwe bafuna ssente, buli akoze eddagala lye lyalikoledde yonna agezesa ku baana Bannayuganda. Ebintu bya covid wano buli kimu n'owulira nti baalidde zino ssente, baalidde ziri, baalidde zino. N'otunuulira abantu abakulu abamanyi ekituufu ekisobola okutereeza ensi ne basirika ne baleka omusajja n'avuluga ensi yaffe. Uganda yali part of Africa ejjudde buli kimu, ekulukuta omubisi n'amata. Musajja ensi ali mugisanyaawo era amalembo ateekeko mutabani we. Ekyo nedda tujja kulwana okufiirawo, tajja kutukulembera. Byobye bigenda kuddiziba bannannyini byo. Naye Uganda buli system tekola. Okujjako ng'olina ani akumanya ate era ng'olina emmundu. Naye omuntu ayinza okukeera ku makya n'akutwalako ettaka lyo n'alitwala. Mukama wanyiigira Uganda. Naye bajja kukya lumu, bajja kukya. Kati nno munnange ebyo nga bikyali awo, tulokalire Spike News Uganda. Just subscribe, share and like. Mukwano gwange gwe bayita Mamady Doumbouya, munnange I like this guy. Nze muyita Pan-Africanist. Is my role model. I like him. Okusinza ku byakoledde ensi ye. Olunaku olwakeseze olwajjo yatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook n'awandiikako, nja kusomera mu Luzungu. Omanye ebintu bye bisinga babiwandika mu Lufalansa. Kati nze nja kusomerayo bye naggyeeko mu Luzungu nga bwe mbikudiza mu Lunayuganda. Yagambye bw'ati, wuliriza muganda wange owulire kye bayita omukulembeze. Omusajja ono ye Amini wa Uganda. Omanye Amini
yali musajja munnayuganda yayagala Uganda eterere. Abannayuganda ne tutamutegeera, ne twegatta n'omusajja ali mu kusanyawo ensi yaffe ne tugoba Amini, Amini emyaka 8 gye yakulembera Uganda buli kimu yali akiterezeza, buli kimu kyali kize mu layini. Naye kati laba Uganda weeri, abaana abavubuka abandibadde bakulaakulanya ensi yaabwe, omusajja abagoba mu nsi, abavubuka be basinga okufa, basinga okusiika mu ntaana ennyingi. Kuliriza, omusajja yawandiise ku mukutu gwe gwa Facebook n'agamba bw'ati, yagambye, congratulations to the people of Guinea for the installation of the CNT work, which is beginning today to return democracy to the people of Guinea. Okiwulira? Kankigudize mu lunansi lwaffe. Yagambye mbayozaayoza abantu ba Guinea olw'okuteekebwawo okwa CNT. CNT eno bakimazeeyo nga bagamba National Transition Council, Council for National Transition. Kwegamba council eno eringa commission igenda okuteekateeka okukyusa obukulembeze okubudiza banansi. Kiwulira? Nga abayozaayoza banansi ba Guinea Canacry. Nayongerako n'agamba nti omulimu guno gugenda kutandika mu mwaka guno gwa 2020 era abamemba ba National Council for National Transition bali officially launched. Bagenda kutandika nga 5 February okukola emirumu gwabwe okulaba nti obuyinza budizibwa banansi. Bino byonna byakoleddwa in the People's Palace of Conakry. Bukiwulira nti obuyinza bugenda kudda mu bantu. Naye wulira nga twetujjaawe nayongerako n'agamba nti following this installation, the ambassador of USA to Guinea bamwita Troy Fitrell yagambye nti kituufu nange mbayozaayoza, naye challenge eriwo, ekintu kino kinaakola mu mwaka guno. Omanyi abazungu bano tubayita bannaffe, naye ekintu ekyandibadde ng'ekyangu bo babalawe bafunira. Ate yagambye nti challenge eriwo eri nti ekintu kino tekyanguyeeko nnyo okubeera nti obuyinza budizibwa mu bantu mu mwaka guno 2022. Abo ayagala bo bandibadde babadiza ddi simanyi. Omanyi bano abasajja kwegamba balinga bagundi abagoma bakubira mulamu. Ekitegeera kati buli president abeerawo bo babeera bafunamu era beesooka. Kubanga batugamba simanyi Guinea bagigoba mu ECOWAS, bagigoba mu ki on their initiative, kubanga baali bamanyidde oli eyali abba ebyobugagga by'ensi n'abibawa. Katono bwe yajja ne bagala okuteekawo resistance nga boolaba Amini basajja bamuteekako resistance okutuusa ensi yaffe bwe yagivaamu ne bagirekera ono omusajja omutujju. Ate mudde bannayuganda okubamala mu ggwanga. Bannange nze Spike News Uganda era musaba otwawule otongera amagezi ongera okubaako n'ebyo tugamba ffe we tuli, era tujja kubeera nga tugobeera n'okukkiriza ebyo n'ebipya ebinaaba bijja nga bitugattako nga banansi ba Uganda. Abanange eggwanga lyaffe abasajja bali mu ddisaanyaawo mpola mpola, ffenna we tuli tulaba ne tubeera n'ekizibu ky'ababaka ba palamenti tulowooza mu batulwanira, naye bo olugabano omunyago gwabwe nga basirika nga baddamu ntusaba 2026 ng'abaana baffe abantu bafa twefuula mbu tuli mukola ki olumala nga basirika. Kyokka bwe tuva nitwogerako ku ekyo nti ate oyo oli yalidde. Spike News Uganda nga bulijjo tubaagala nnyo, Mukama abatukuumire, naye teweerabira okulayikinga n'okushyalingirako munno. God bless you, God bless Uganda. Mwena tubaagala nnyo, katubaagalize
byonna byonna ebirungi byonna bimutuusaako engalo Mukama abateeremu obwangu. Wafukana gye malira abakukowa